Old Kampala bilibitya Robert Mtebigenda Manso 7. Ya nsanyisa okulabika nti mbegaseeko enkya ya leero bannange abali mu studio mbalamusiza nnyo ate n'abalabi baffe tubalamusiza nnyo. Kituufu ensonga y'abasajja bano abavuga ebiroole oba abavuga birukululana balina okutunulwamu oboolyawo mu ngeri ey'enjawulo kubanga kaakati obuzibu tubadde nga babukakanyeza naye kati ekyekango kye tuli mu ssaawa zino nti oboolyawo abannaffe abayingira nga bava amawanga agatulinaanye amawanga nga Kenya, South Sudan n'abo abava e Congo tewava nnyo bimotoka naye ne Tanzania be basinza ate otuleetera obuzibu mu kiseera kino. Naye ekizibu ekisinga obunene nti abo buli we bayita abalina ebifo we bakuŋŋaanira balina ebifo we basimba erukaya basimbawo embiko basimbawo emijeera basimbawo n'ebifo ebirala buli bwe basimba abalinawo bakasitomazi baabwe. Kaakati singa kinaatandika bwe kityo atunaaba tutya. Naye puroguramu ekyagenda mu maaso ffe twagadde okubatuusaako butuusa akatono ennyo ku bingi ebyabadde mu kiro nga mwenna mwebase. Tuli wano ku Old Kampala wano e Kampala mukadde oluguudo lwa Rashid Kamisi we lwalukanira ne Martin Road era ne lugatta ku Gaddafi ne lugatta ku Makerere Hill Road ate ne lwambukira ddala ne luyitawo ne lugatta eri waggulu ku Old Kampala ku muzikiti. Kaakati wano ku roundabout abamanyi ewali essomero lya Gakaani okuliraana we tuli osaawa zino. Ku mukono gwange ogwa akono we wali Barracks eya poliisi abasirikale ba poliisi ya Old Kampala awo we basula ye Barracks abasirikale aba poliisi we basula. Naye nyinza okugamba nti abasirikale ne bakyala baabwe n'abaana baabwe abali mu kiseera ekya kalantiine ekiro kya leero basimattuse okufiira muliro ogukutte ne gusaanyaawo ofiisi ya LC wano we tuli essaawa zino era yabadde ensasagge ekiro ekikeseza olwaleero wano ng'omuliro gugenda mu maaso n'okutuntumuka. Obuzibu bwandibanga bwavudde ku waya kubanga bwavudde ku masannyalaze kubanga bw'otunuulira omuti gw'amasannyalaze guno oguliraanyeewo gwonna n'ebitaala byonna byasiridde kyandibanga omuliro gwavudde awo waggulu ne gusaasaana ne gukkirira bwe gutyo ate ne gukwata wano. Abasirikale ababadde beebasezadde essaawa awo wakati w'ennya n'ettaano abasirikale abasinga jjukira basiiba bakola emisana wonna okuviira ddala ku makya kumpi paka kiro n'abamu bakola kiro kyonna kukimalako olwa kafyu gwe tulina. Kaakati ababadde bali mu maka gaabwe mu bifo eno gye basula n'abaana baabwe ne bakyala baabwe yabadde ensasagge y'amaanyi abadduse abamu ne batandika n'okufulumya ebintu byabwe mu mayumba gaabwe nga balowooza nti omuliro oba oliawo ate gwadde kugenda kusaasaana gumalewo Barracks. Barracks eno gye buvuddeko ako katono emyaka nga gigi emabega waliwo omuliro ogwakwata munda mu Barracks eyo nzijukira naliwo nabikavalinga naye era wano wennyini gye buvuddeko era waliwo ekimotoka ekyalemererwa okusiba nga kiva waggulu ku Martin ne kiyingira wano era kyasaanyaawo ofiisi eno badde bakagiddaabiriza. Naye nga ekiriwo kiri nti mu kiro ekikeseza olwaleero wano mu Barracks omusula abasirikale ba poliisi ya Old Kampala oba oliawo ne poliisi ezirinaanyeewo yabadde ensasagge yennyini kwabadde kusatira kabadde kasatiro ajjukira tuli mu kalantiini tuli mu kafyu. Kaakati awo wadde embeera enzibu ennyo ekiro ekikeseza olwaleero nga buli omu adduka ava mu nnyumba akulabika nti yeetaasa ebizibu oba obuzibu obwabadde bugudde wano we tuli osaawa zino nga so TV era omunyo ku makya gwe wenna yabadde yeebase tuba tukutuusaako butya ate obudde bwe bwabadde ekiro gwe nga weebase era bye bino ebyabadde mu Kampala mu kitundu kya Kampala kino ekya Old Kampala era nga embeera bwetyo bwefaanana. Ofiisi eno etuulwamu chairman Omara mumumanyi era bannaffe ab'ekibiina ekiri mu buyinza aba NRM ababadde bajettanira nnyo nnyini ddala nga kumpi buli kimu wano we bapulaningira nga bwe muze mulaba ne campaigns ezisinga ez'abannaffe abava mu kitundu kino ekya Old Kampala wano we bapulaningiranga naye nga bwolaba buli kimu kyasaanyeewo ne kisaanirawo ddala nga oba oliawo omuliro gugenda mu maaso n'okusaasaana ekifo kyonna. Naye kyasinze oba oli okuleeta akasatiro be bantu abasula mu Barracks abasirikale n'abaana baabwe abali mu kafyu nti ekiro kyababeeredde kizibu abadduse buli omu nga adduka agenda wasanze. Mulimu ebintu bingi ndaba bibima bya woding biibyo mulimu ebintu bingi ebibadde bibeeramu ndaba posters ez'abaana ba Gakaani abaali beesimbawo bingi bagenda kuba batunnyonnyola bikiddala ebibadde bikolerwa muno kubanga ndabamu ebintu bingi oyinza oga nti stowa erimu ebintu byo biyitirivu nnyo ebintu bingi ebirimu
ya n'ekifaananyi kya president kyo kino nga bulijjo kyo kyasimattuse ate kyayidde kyo kyasigaddewo ekyo kyasigaddewo wadde nga ebintu bingi byo byasaanyeewo omuliro guno naye ebimu byagenze mu maaso n'okulabika nti oba oliawo bisimattuka nga bwe nkugambye nti mulimu ebintu bingi eby'abaana ba Aga Khan vote Rania Kahunde so bajja tunnyonnyola abakola mu ofiisi eno ate biki ebirala bibadde bikolerwamu ndabamu ne cameras ndabamu stand tripods n'ebirala byonna bibadde bigenda maaso n'okukolerwa muno kitegeeza nti mwandibanga mubadde mukolerwamu business eziwerako wano mu ofiisi eno eyagenze maaso n'okusaanyawo ate nereeta akasatiro mu balirwana aba poliisi abasula ate mu Barracks eno naye nga omuliro gwasanyizaawo wansi ne waggulu yonna buli kimu kyagenze maaso n'okulabika nti kijja nkugambye nti zaadde essaawa awo nga munya nga obudde kumpi bulinga bwakaziba abamu ku bapoliisi abadde ku duty babadde bakadda awaka ensasage neegwawo bino byonna wano eringanga oba printing press simanyi ebibajja kubanga nabyo batunnyonnyola bintu bingi ebibadde eno ebintu ebyomuwendo ebirabika byasanyeewo byo birabika bingi ddala nga bwogenda maaso n'okubiraba bakola mu ofiisi eno bebagenda okubanga batunnyonnyola naye nga bwe ntunulatunula ate ndabira ddala nti oba oliawo babadde bakola n'ebipande n'ebiringa ebyo byebyo bwe bitwe byabadde waggulu waliyo nayo zi offices kubanga wano waliwo amadaala agambuka waggulu naye waliyo zi offices nazo zaweddewo kubanga wano waliwo amadaala ago gakutwala waggulu eyo nayo waliyo zi office nabo bajja kubanga batunnyonnyola ekyabaddeeyo naye nabyo ebyeyo nabyo byaweddeyo maama nga bizibu ebyabaguddeko nze bampita nandulira Jack nzaalibwa Busoga waffe Nakalama naye twale tukyalina mu nyumba nga tukyali emmere twalabye ekintu nga kibwatuka waggulu amasannyalaze ne gakwata ebintu ne bitandika okujja naye tewali muntu yafuddemu naye twakoseddwa mwezi nga gumwe emabega emmotoka yajja netuyingirira netutomera niwona n'ebyasa akyamani abadde yakatereeza n'obuzibu obulala buguddewo embeera gye tulimu mbi nnyo tusaba buyambi ku bantu abatumanye katono nnyo bingi bye tulabye muno eno ofiisi ya chairman bajjiro printing press kiddala ekikolerwa muno eno ofiisi ya chairman bamuyita Samu Mala Old Kampala zone 1 nekirala yalina omulimu gw'okuba ebifaananyi kuba business gye yali akola nebya chairman byazze buzi ebyokubeeramu era ebisinga obungi nga kamera biki kompyuta byonna byayidde nebiggwawo tugenze mu bifo ebyenjawulo eri tulabayo ebintu ebibaddeyo eri waliyo ebiriyo tunnyonnyola ebiki ebibadde muno ebintu ebibaddemu biyitirivu byensobola okunnyonnyola n'ebirala byesitasobola kunnyonnyola kuba kati nga nze mbadde nyinawo bizinesi yange ya woteeri era nga sirina kyenafumbye kuba nadde tunyuse nga tudda waka byonna byayidde biri saidize eri emabega kati wabaddewo omwana asulamu naye naye olwedde yabadde yeebase kyamani ataliiwo ekifo nga kisibe kompyuta ze zaayidde kamera zonna zaayidde byonna ebyokozesebwa byayidde ne stampu yennyini eyaffe eya chairman zone 1 era nayinza okuba nga yakoze eki yayidde kuba tetugiraba weeri naye erabika naye yasiridde muno mubadde muwolezamu ebifaananyi abadde ayoza ebifaananyi akuba ebifaananyi ayoza ebifaananyi agenda ku mikolo ebifaananyi by'abantu biyitirivu ne records eziri wano mpitirivu zonna ezaayidde ne ziggwawo kubanga ndabye ebifaananyi bingi nnyo ebisaasaanidde wano bingi nnyo 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 ale tusaba MP waffe Nsereko ne bakansala baffe ne bakyamani baffe n'abantu abalala brother ange Kaluya nkutumidde naye ni mwanyoko ndi bubi essaawa zino wenyimiridde embeera gyenimu ndi bibi kuba sina kyensigazza byabadde nabyo byonna byakoze byasiridde ne mulamu wange kubanga yono Samu Mala ebyo byonna byasaanyeewo talina nawatandikira tamanyi kiddako olowooza omuliro gwavudde ku ki omuliro ndowooza gwavudde ku masanyalaze gafunye shoku waggulu ku muti kati we gafuna shoku ne bouncing eno kuba waggulu waliyo ebibaawo ebibaddeyo ne gakwata ebibaawo kwe kuyingira mu kino ekizimbe kyaffe poliisi yambye mu budde poliisi yo yatuyambye emmotoka z'amazzi zazze nnya DPC waffe omulungi yabaddewo City Station omulungi yabaddewo bonna bazze abakulu bonna bazze nga bataasa omulindo guno ekiro
ne bamala ne bagenda kati chairman agenda nakola statement kati tumanyi kiddako ekyokukola. Abantu bagambe nti ekifo kino kiri mu Barracks. Ekifo kino kiri ku Barracks Old Kampala ku roundabout office were ya chairman. Abantu abasinga aba Kampala bakimanyi. Ensereko mwenyini akimanyi kuba alina we yajja n'atukyalirako anakimanyi bakansala baffe bakimanyi. Abantu abasinga obungi kifo kyetanirwamu abantu bajja ne bakyalira era buli mwana ayita kukuba ajja kwekanga bakaba tebakyakiriza abantu kutambula bwe buzibu bwe tulina essaawa zino nesinga abasinga batuuse dda. Ne mu biseera biri aba NRM naddala mu kitundu kino ekya Kampala Central nga wano tebaggwawo. Nga tebaggwawo ono office etwala buli omu. Office ya NRM naye yaniriza buli kika kya muntu akola ki ajja. Office yaffe eweddewo records zonna zifudde buli kimu kyonna kisaanyeewo era tetumanyi kiddako tetumanyi kye tugenda kukola. Kale tusaba tusabira ddala abakulembeze baffe abalungi abatumanyi basobole otuyamba kubanga kino kyo kikambwe. Aya tuli mu kiseera kya COVID-19, tuli mu kiseera kya quarantine, tuli mu kiseera kya curfew, bino byonna byaguddewo mu kiseera kino kyennyini kitulimu essaawa zino. Ebintu biyitirivu nkugambye eby'omuwendo ebyasaanyeewo wano we tuli mu office eno bino byabaddewo kiro naye nga bwe nkutegeezezza nti akasatiro ko kabadde kayitirivu nnyo nnyini ddala, akasatiro kadde k'amaanyi nnyo naddala mu basirikale abasula wano we tuli ssaawa zino. Ebintu bingi byabadde akola kubanga ebipande by'abantu ono kati ono ye Saamu Omala abatamumanyi yono chairman Saalongo wuyo chairman nannyini wano eyagenze maaso n'okugwa mu loose eno LC1 chairman yoyo omukulu nannyini bintu bikolebwa wano naye kumpi buli kimu kyasaanyeewo kyasaaniddewo ddala. Andaba fayiro ziwano eziriko residents abatuuze fayiro mwe badde babawandiika n'ebiringa ebyo byonna kakati oyinza okugamba nti bifumwa kati abalaba obubaawo buno abamanyi ebintu ebikwatagana ku bifaananyi wa ebifaananyi bateeka biba flaminga ne bateeka ku bubaawo buno kati bwe babadde bakozesa okuteeka ebifaananyi byabo abaagala okubateeka ku bubaawo. Bino eby'abaana abadde akuba abaana abagenda okwesimbawo kati mumanyi politics yayingira mu masomero abaana okwesimbawo nabo bakuba posters ebimu ku byo byabadde akola naye nga mukubi wa bifaananyi wannakinku wano mu Kampala era embeera bwetyo eri gye twabasookereza okubalaba zibadde computers ezo zo zagenze mu maaso zonna n'okuggwerawo ddala ne kamera na byonna byakozesa mu workshop ye ebyo byonna byaweereddewo ddala ago ge masannyalaze agavuddeko obuzibu naye nga ekifo kibadde kirinako kalina waggulu era nga nayo abalina bye bakolerayo waggulu eyo bayinza okuba gye badde booleza ebifaananyi n'ebirala eyo tujja kuba tetugendayo naye nga embeera bwetyo bwe yabadde mubadde mulimu ebintu biyitirivu nnyo byagenze mu maaso n'okulabika nti byonna biggweerawo ddala wakati mu kasatiro akabadde wano mu Barracks eno gye bategeezezza eya poliisi eya wano ku Old Kampala bino byabaddewo kiro naye abasirikale oluvannyuma ng'embeera eze mu nteeko bazeeyo mayumba gaabwe ne beebaka naye nga kino kyo kyabaddewo nga obudde bwakaziba abasinga nga ate bakava ku duty nga bakadda buzi waka. So TV gubeera omunyo ku makya tubatuusaako biki ebibadde mu kiro agwewenna gy'olinga webase bino byabaddewo mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero bukadde na bukadde bwe bwasirikidde muliro ogwakutte wano Kinyana Mpindi oba ddala ku Barracks ey'abasirikale abapoliisi ya Kampala mukadde. Bananga bali mu studio tugende maaso n'okutematema ensonga bwe zitambula mu ggwanga naye mukimanye bino bituuseewo ng'ensi yonna eya Uganda eri wansi tuli mu kafyu tuli mu karantini tukuumirwa waka oba tusigala waka bano ne bagwa mu njega eno eyabaddewo ekiro ekyakeesezza olwaleero. Mukama wange mukulu olumo wamu ne Muhammad Wamala omuzindalo kangubaddize ffe bannayuganda tubalaga bulazi ensi bwe yakedde nga obuvunaanyizibwa bwaffe bwe bulina okubeera. Omuzindalo gwammwe.